Era kati ng'ebigambo bimusobedde olw'ekittabataka ekigenda mu maaso ate nga bannayuganda omusango baguzizza ku mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Buli omu alina ebibuuzo, tulina ebibuuzo bingi. Lwaki abataka ba Buganda bagenda mu maaso n'okufa? Omwaka guno twakaziika abataka 4, 3, 5. Tetumanyi ki kigenda mu maaso, bajjajjaffe abakuzeekuzeemu lwaki bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa, era ani ali emabega w'okutta abataka ba Buganda? Ebibuuzo bingi naye ansa ntono, naye njagala mutunuuliremu embeera eno n'okuva abataka bwe basinkana Mwami Museveni, lwaki abantu baffe bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa, era ani ali emabega w'okubatta? Tulina okubuuza ebibuuzo ebyo kubanga kati bwe kiva ku bataka kidda ku Ssaabasajja Kabaka. Abataka bonna mbw abatakkiriziganya na mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga bonna bagenda kuba nga basaanyizibwawo. Lwaki kigenda mu maaso okuba nga kisusse bwe kyandikomye ensangi zino? Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo biibino. Buli muganda waali ayagala Buganda oba ayagala ekika kye, weesibe ebbiri kubanga ebigenda mu maaso ate biyinza obutatubeerera bulungi, naye nga mukwano gwange, muganda wange, embeera bweki bweri. Tusaba Katonda atugumye, tusaba Katonda atukwatireko, atuwonye abatemu abajja okutumalawo nga beefuula nti nno batwagala, kumbe bo balina bigendererwa byabwe. Era twongera okukwasa omutaka jjajja ow'ekika ky'Emmamba, tumukwasa eri Omukama. Omukama agumye abafamire ye n'abantu be bonna. Olukwenno lunene mwetubirabanga ebyokusaaga n'ebino ebintu biyinza oleeta obuzibu. Abantu beebuuza abantu baabwe ki ekibatta? Katikkiro Charles Peter Mayiga wandivuddeyo n'onnyonnyola ng'obudde bukyali ng'ekizimba ate tekinnasamba ddagala. Tetumanyi lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe ku mulembe gwe bakutaddemu nnyo olukongoolo, bakutaddemu nnyo omumwa nti wayinza obaawo ekitali kituufu. So osobola olekulira entebe y'obwakatikkiro oba n'obaako obwesigama, kubanga ndaba buli w'olemerawo ate ekitiibwa kigenda, ekitiibwa kiyiika. Ekitiibwa ndabanga ekiyiika. By'okoledde ebbanga gwe by'omanyi by'okoze ate bigenda kusaanawo mu ddakiika. So nze nandisabye nti singa kisoboka wandisabye Ssaabasajja Kabaka n'akuwummuza, kubanga Obuganda buggwawo, abantu balina ebibuuzo bingi ate nga ansa ntono ddala. So ffenna tuli mu kwebuuza ebibuuzo bye tutalinaako ansa, naye nga twongera okwesabira kubanga waliwo abatulimu nga naye balina mission nnene. Anyuma alyoka akuba obwakabaka, kubanga Buganda byebika ate bikulu b'ebika osonjodde bana mu mwaka gwe gumu, era tusigale nga tukakozesa ekigambo gutusinza Ayi Ssaabasajja. N'ofiirwa omwana asooka, n'ofiirwa omwana ow'okubiri, n'ofiirwa omwana ow'okusatu, ne ku wookuna ng'okyagumira ku nga kitalo kabeera kabonero kakusiisiitira nti manti. Naye ne bakumantiza ku wasooka, ne bakumantiza ku wookubiri, ne bakumantiza ku wookusatu, nga ne ku wookuna olaba ng'eddagala eririwo mu budde obwo ku kirwadde ky'oyina kya manti, ng'eddagala nga lya manti, ne ku mufu owookuna. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ffenna tuyinza kuba tumanyi ewava obulabe ne Ayi Ssaabasajja Kabaka, essaawa eno ffe ng'Abaganda ffenna kakati tulina okunoonya eddagala. Ye endwadde tugitegedde, naye kakati mu kaseera kano tulina okunoonya eddagala. Ekisaanyaawo abataka kitagetinza ki? Era bwe kinaava ku kitagetinze kigenda kudda kwani? Kyekikola Buganda. Empagi ezikola Buganda ezisooka ziri mu bika. Empagi eyawaggulu kw'omanyira nti Obuganda buladde ye Ssaabasajja Kabaka, wakati nga takyava ku ndiri, ng'abataka babatutte mu State House ewa Ssaabataka abagulira ettaka ate mu Buganda wano nga n'abamu abakulu b'ebika bali mu kuttibwa basaanawo ddala. Kyekibeera kigenda okuddako singa tetuuyanguyirizeeko. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abasajja batuzaddemu. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abasajja batuzaddemu. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abasajja bagenda kutuuza ensowole mu Buganda.
That's why osobola okusanga omwana omuto nga bamutaddewo ye mukulu w'ekika. Ye mukulu w'ekika gwe bataddewo. Alamula Obuganda, alamula ekika. Aisa abasajja Kabaka abasajja batuzaddemu. Aisa abasajja Kabaka abasajja baagala kuteeka baana baabwe mu busika bwabwe. That's why nagamba nti nekintu kukombooza si kituufu. Era nze muntu omu nkiddamu nga seekwekeredde. Eyagamba nti naye ebisudde Obuganda ebimu bye kabisimbuka Mmenga gwate nnyinimu ku bakazi abali e Buganda ate bamutega batya omupakasi n'amuzaalamu Kiweewa wa Buganda nti Kiweewa ye mwana wa Kabaka omukulu. Buganda yawabira mabegako Aisa abasajja Kabaka ku ntalamula eziri e Buganda ku baana abali e Buganda ab'obuwala. Aisa abasajja Kabaka nga yenna nnyini bakyala bonna abali e Buganda nnyinimu baamuleetera mupakasi azaalemu omwana wa Buganda omukulu w'omwana wa Kabaka omukulu gwe bayita Kiweewa. Naye nga teweerabira nti omwana asinga kusika musaayi gwa nnyina. Nze waffe bafiirwa n'ebukojja ne bafiirwa nsooka bukojja kuba gye nakulira. Era y'ensonga lwaki n'eddiini nsoma y'ebukojja nti ebiseera ebisinga omwana asika nnyo omusaayi gwa nnyina. Y'ensonga lwaki batukubirizanga ffe abaavu muzaaleeko mu baana b'abagagga bazzukulu b'abamundaga. Muzaaleeko mu baana b'abagagga musobole okumikisinga ku musaayi nti omusaayi gwa maama gusika nnyo nnyinimu. Ne mumutega omupakasi n'amuzaalamu Kiweewa ow'omulembe omutebi. Aisa abasajja Kabaka okukombooza ewaffe e Buganda. Aisa abasajja Kabaka ky'oba olaba essaawa eno abantu banoonya busika bwabwe banoonya we bateeka baana baabwe. Aisa abasajja Kabaka essaawa eno abazza obuzza abatuzaddemu abaana baabwe bakuze kaakati essaawa eno banoonya we babateeka. Babanoonyeza busika bwabwe ne bamanya nti ekyo ekika ky'emmamba bwe muba mutuddemu waakabanu. Ekyo ekika ky'empologoma bwe muba mutuddemu waakabanu. Ekyo ekika ky'endiga bwe muba mutuddemu waakabanu. Kitegeeza abasajja Buganda baba bagirina mu ttaano kubanga abataka be basalawo ku lwa Buganda eyaleero n'ey'enkya. Bano abataka be bagenda batuuzatuuzaamu oba bano abataka abafiira ku sipiidi ekika ekyawaggulu olowooza tewaliwo be baagala kutuuza abalina okukyusiza ddala Obuganda. Museveni talumbye Buganda ng'agiva ku matabi nga Dr. Apollo Milton Obote. Museveni alumbye Buganda ng'agiva wansi mirandira. Museveni alumbye Buganda ng'agiviira ddala ku nkolo agenda kusitula lumu enkoloddoli. Kubanga olunaku olwaleero bweba Buganda eyimiriddewo ku bika naye ng'abataka buli budde butuziika buli budde babika. Mwaka gumu ne mufiirwa abataka bana. Ekigendererwa ky'okutta abataka bano kibeera ki? Era ebyo babagamba ebyo babeera bafudde ddala kituufu byebibeera bibase. Tulina okuddamu okwetegereza ennyo Aisa abasajja Kabaka n'Abaganda ffenna, otherwise tugenda kudda mu byalwattabaze nalumanya batubuuze nti wakolawo ki?
abasajja bazadde abaana baabwe bakuze bagala bateeka mu byabusika eno we batta abataka abasajja abaganda abaalinamu ku nsa oba ku nsonga ey'amaanyi bwe babakuba evvooje abaganda eyajja n'agamba nti owekitiibwa Katikkiro tukusaba tugende tulabe ku Ssaabasajja Kabaka ffe abalinamu ku ssente tumutwale n'ekkadagala akaganda wuuyo bamuwendulidde Ddini Lubowa Ssava mbu yeebaka ku bayizi be. Tewali musajja muganda gwe baagala agende na kitiibwa baagala bonna baveewo nga babattattanye n'ekitiibwa kyabwe era baagala akabanga kano ke basigazza nga bakyali balamu nga tebakyayogera tebakyayina se atojjotya okubanja Ssaabasajja Kabaka nga bakukookeddeko ogw'okukwata omwana w'essomero mbusimanya wazaala mu mwana w'essomero ye mukiibi amala okufa ne batuleetera abaana simanya yabazaalanga mu baana bassomero era ne bagezaako n'okutwala ekiteeso mu paalamenti mbo bamuggyeko ekitiibwa ky'obwa profeesa ojja nti Uganda ye yamuwa ekitiibwa ky'obwa profeesa ebyo musobola kubijja ku bano bahonalebo bammwe abazza obuzza abataasoma ne bayingira paalamenti nti honalebo naye badde bweru ne bawemula temubibajjaako wabula eyayandaaza Obuganda ate bwe muwalalira tugenda kujjako ekitiibwa ky'obwa profeesa Kateregga toli profeesa ozadde nga kyafuukadde ekivve ewaffe e Buganda okuzaalazaala okujjako ng'ozadde mu under age nga kyafuukadde ekivve ewaffe e Buganda okuzaalazaala ye okwo okuzaalazaala tekuyina njawulo na kuzaala waliwo enjawulo wakati w'okuzaala n'okuzaalazaala bugingo yazaalazaala kuba talabirira naye omusajja aweerera abaana be omusajja alabirira bakyala be bonna nga tewali ajula ojja otya n'omuvunaana eky'okumuzaalamu olw'okuba profeesa gw'oli ng'ayogera nti profeesa Kateregga aganza abaana b'amasomero naye nga ye yatta mukazi we Ddini Lubowa Ssava njagala atulageko ku bifaananyi bya crime scene omukyala we yafiira Boris simanya Borin tulage Borin we yafiira crime scene kyetabaako musaayi crime scene kyetaliko ba witness crime scene kyetaliko omuntu yawulidde bibwatuka akabenje akatutte okutwala obulamu bw'omuntu ne kabanga emmundu ya silence akabenje akatusse okutwala obulamu bw'omuntu eyasiiga omwana obulwadde n'amala n'amusaanyaawo essaawa eno yazze mu musango okulaga nti Profesa Badru Kateregga talina kuweebwa kitiibwa abantu ba Buganda bonna abadde bakyalimu ensa era babadde basobola okwogera ensi n'ewulya nti yeekolera bwajja n'abanja Kabaka bagaba asamye naye Profesa Badru Kateregga omusajja ow'essuuti omusajja ow'ekitiibwa lwe yakikubawo batandise mugonnomekako byakuganza bayizi gwafuukadde omusanga abaganzi azaale twale Buganda bantu Buganda bantu kibanga abantu abali mu kutuwa abantu ate be bantu ab'ensonga lwaki tubawalalira senga ogambye nti yasiiga abaana obulwadde oba ne Profesa Mukiringa yasiiga abaana obulwadde naye tewali ajja nakulaga nti waliwo omwana eyalwalira wakati mu kuganzibwa mu kiibi owa St. Lawrence Siraawo tewali agamba nti Kateregga yansiiga obulwadde kakati muwalalira ki nga n'abaana bayazaalamu oba bakyala beyazaalamu yabakuula bakazi be era buli omu yamupangisa oli najja alina akawala kapepeya nako yakagulira kawundo gwe nnyoko bwe yali anyiga bannyoko yabaga nti mugende mutambulire ku bugaali ekyogero kye yabanaaza kyakutambulira ku bugaali oba ekyogero kye yabanaaza kyakukozesa bikookooma nga bavudde mmanju mukaamugwanya omusajja zze aganzizza omuntu wa musiimi amuwadde emmotoka amutadde mumaka atojja owalalira tomusajja oyo aganza abayizi alina n'omuyizi gwe yaganziza gwe yawadde emmotoka gwokolerera ki bameka ababazaddemu nga bannyinamu mwe baabazaala ne babasuulira abaana ewammwe buli ebuyirika binyira omusajja alabirira abaana be omusajja aleze abaana be omusajja ayagala bakyala be nojja Profesa Badru Kateregga azaala mu bayizi on top of that sikkiriza namweyo narration kubanga lwaki bivaayo ng'amaze okwemulugunyaako ng'agasse eddoboozi lye ku Baganda abaabulijjo be bayita abali emisooli ku Baganda abaabulijjo be bayita abatasaanidde lwaki Mukiibi yaganza era bali mu levemu nono Kateregga ne Mukiibi yagenda aganza obwana walabyeko omwana wa Mukiibi ayasaamiriranga ggwe walabyeko omwana wa Mukiibi azungira mu bantu ne baba yamuzaala bali mu bayizi be abaana ba Mukiibi bonna
bali bulungi kubanga bava mu ntumbe z'omusajja omukozi ate alimu omusaayi omugagga bw'oba toyagala katere gagganza baana bannyoko batwalire ekkoloba amasanda gannemesezza okulya ffene katta omukazi nga kamaze omuweereba endwadde enkambwe era mukenenya akukemula bakaddiini luba wasaava omuwala ne yeemulugunyako ng'ate abanja obusente bwe ng'era ali stressed ne kamutta muyafiiridde mu kabenje annange yafiiridde mu kabenje atuleetere ku bifaananyi bya crime scene oyo wambisi atulage ku bifaananyi bya crime scene tewali musaayi tewali alipoota yonna nnambulukufu tewaliwo baalaba kabenje oba tebaliwo baawulira kabenje kali wano mbu nako kazze mu nsonga z'abaana gwe ddiini luba wasaava watta omwana w'omukazi ng'omaze okumusiga obulwadde bwa nkumuunye idiot ali ku kateregga kakati yeevugira kuli abasajja ba Buganda bonna ab'amaanyi baagala bamala mu mbavu baagala bamala mu kitiibwa batuuka okugenda okubatta nga baabattattana dda ate bakyalina kitiibwa ne baba yabazaalamu kasita abalabirira mu kimu ku misango gya munana mbu yagulira omuwala ali yakawundo new model idiot gwe nnyoko yali tayagala kutambulirako mwali yakawundo lwakuba yasanga kitaawe omwavu omuzibu Buganda ne mwagala ogisaanyaawo okuva wansi mirandira matabi ne makkati munduli kati baabo bagenze kutwala mwana mujjwa mu masiro ekasubi era bwe yafudde ne batugamba tugambe mu lugutu sinze nnyo Ssaabasajja Kabaka nze itongwa gunsinga ku oyo omwana omujjwa ne mumutwala mu masiro ekasubi on which ground omwana omujjwa aziikibwa ku kijja ky'abannyina ky'abakojjaabe omwana omujja taziikibwa bukojja era wabaawo n'ensonga ne mmwe Buganda muli mu kugyonoonera ddala mu mutwe gwa Buganda mu masiro ekasubi be mutadde omwana omujjwa Buganda muli mu gisaanyaawo Buganda muli mu kugimalawo mupangisizza abantu ba Buganda bonna mubasiiza enziro abantu ba Buganda bonna mubakakkanyiza buli gwe mufunamu okwekengera nti ayagala nnyo Buganda toba akyali nnyo gavumenti gwe mukuba kemiko be mwagala okubbako ebyobugagga byabwe be mukuba kemiko kakati mwafunye ddiini luba wasaava ekyambalo tekyamutuuse oba mwalifunyeeko omula kubanga ddiini aliko omulambo omukazi gwe yasiiga obulwadde ng'ate amubanja ssente ze n'amala n'amutta n'alipooti ng'akabenje watali musaayi yafanga nkoko buno obusaayi bwa bujingo bwe nalaba mu mmotoka mwe battidde omuntu nga buli awo bukaze n'okukala busaayi 2-3 bwe bwali ku mulambo gw'oyo omuwala tewali witness tewali yawulira kabenje era tewali yalaba kabenje wabula yaleeta buleesi bufaananyi nti mulaba tuddemu tuyingire okunoonyereza ku musango ogwo famire y'omwana oyo borini mwe muli bamativu n'enfa y'omwana wammwe oba mwagala obwenkanya mu nfa y'omwana wammwe bwe muba mwagala obwenkanya mu nfa y'omwana wammwe police post ekyamakatanzigule detective Itongwa waali okubaweereza ate ng'eno kooti tebaleetamu mpaabi yadde n'emu nandazze olwa Buganda yange ne Ssaabasajja Kabaka enkwe zitavuddeko emagumba ku nsiko e Buganda Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda teruva nkole Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda teruva mu lwaki abazinga bwa Busoga Ssaabasajja Kabaka olumba oluli mu kusaanyawo Buganda luli awo Mmengo olumba oluli mu kusaanyawo Buganda Ssaabasajja Kabaka luli awo Mmengo era olumbu gwolwo oluli mu kulya Buganda bwe lutaafuuyirwe n'amaanyi Buganda yalisikoma mu byafaayo nti Buganda yaliwo yalifuuka olufumo olunaku olw'ejjo mwalabye ekyabadde mu lubiri Lubaale yanyiize mumukweka mumuswalira Buganda neba n'emikolo egy'amatikkira sina mazaalibwa kubanga gamazaalibwa mwali gatutte Namirembe oba musobola gatwalibwa amatikkira gayina kubeera mu lubiri nkiddamu
amatikkira gayina kubeera mu lubiri oba muzimu ku mbiri za Ssaabasajja Kabaka oba ku mbuga ez'amasaza kubanga amatikkira gategeeza bukulembeze bwa Buganda. Amatikkira mugatwala Namirembe bamulese bannaddiini basabe nga babbeeni ggulu oba basika baabwe temubaleese. Buganda erina bajjajja ab'ensonga. Buganda erina abantu ab'ensonga mu bya Lubaale nene mukwekanga Lubaale emikolo oluusi newe gibeera mu lubiri ab'Embugo ne mubakweka ne musoosaawo ab'Emidaali ne musoosaawo ab'Entalabuusi ne musoosaawo aba Bayibuli ab'Embugo ne mubakweka. Lubaale yanyiize era yabalazeeko ate era bintu bingi ebigenda okugwawo e Buganda nga tewakyali ataasa kubanga eyalitaasizza mwamufugika. Nabuuza ekibuuzo gye buvuddeko nti musajja kyoyo akuwa ssente naye ng'otya okumulaga mu banno n'asigala ng'akyavujja. Ne Lubaale ajja kotulwanirira era ejjo kaabadde kabonero nti Lubaale munyiivu nnyo. Empewo za Buganda nyiivu muziswalidde nnyo. Kyekiseera bw'obanga ddala oli Muganda ng'era oli proud okuba Omuganda okwekera ki ebyammwe. Muswati oyo Mayiga gye yabadde Swatini. Muswati ajja ayambadde ebintuntu nga taswadde mu bitiibwa bye kubanga ajjukira ye Kabaka Pulezidenti. Ye Kabaka Pulezidenti mu nsi wakyali obukulembeze obw'ennono ate era nga bwe buyina amaanyi ag'enkomeredde. Naye Kabaka Pulezidenti bw'akyalako e Buganda ajja yeesumise mu nnyambala ejjirayo obuwangwa bwe tabuswalira. Kyova olaba ye Kabaka Pulezidenti mumubuswalira. Ebyammwe mubiswalira mubifugika mubikweka n'amatikkira ne mutuuka okugatwala.